Joel Ssenyonyi ono yakulira gavumenti ya Kyagulanyi mu parliament avudde mu mbeera alumbye kooti ayagala abasibe ba Nup bonna babate basobola kubata basibeyo naye agenda abere naye bo mukomera era n'abaka ba parliament balaba mwegaseeko ne bagamba bakooye okulaba nga abaana ba Nup batulugunyizibwa basibwa obwerere obwemage abatali musango na gumu gwe bazza kati nno balumbye kooti ne bagamba omulamuzi sebo tusibe atutwale naffe tusindike kwa limanda eruzira n'ekigo ko neri walala tubeereyo n'abaana ba Nup tubeere nabo mukomera nga tulya ku mmere yemu nga tusula mu buliri bwe bumu nga tulumu ensekere wamu nga naffe tusala akapata nga twambala ebisaati n'ebipale bya yellow kubanga mutulugunyizanya abaana b'abandi awatali musango. Joel Ssenyonyi bino biddiridde okuba nti abasibe ba Nup abaleeteddwa mu kooti y'amagye mulamuzi nga bazze okusaba okweyimirirwa omulamuzi n'agaana omulamuzi bwe yaganye ng'agamba mbusimanya waliwo ebitatukanye na bulungi na mutindo mbona abantu abamu bayite bakkirizibwa nga tebasaanidde kweyimirira abasibe bano ate nno ne Joel Ssenyonyi byaleese ne bagamba bagenda kumala kubeetegereza baweemu omwezi mulamba babeetegereze ate nno yagamba yakulaba nga abaana bavuddeyo kyamuleta ku leader of opposition kulaba nga abasibe ba National Unity Platform bonna bateebwa abasibwa olw'okuwagira Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ati nno ekimujje mu mbeera kwe kuba nti abaana bamuwadde amawulire nti gavumenti ya Museveni etandise obbagulirira era nga abatwala mu State House ekiro nga abakaka bakkirize nti nno Kyagulanyi muyekera Kyagulanyi mutujju Kyagulanyi mukozi wa bikolobero balyoke babate nti batakkiriza ekyo kulumiriza Kyagulanyi butujju na bukozi wa bikolobero na kuyekera gavumenti ya Museveni mbeera ayina ekibinja ky'abayekera kiri mu kibira ekimu mbwe mukono mbu tebagenda kubata basooke bakkirize ebyo balyoke babate agano Joel Ssenyonyi omugudde matu n'agamba togunya oguwanda alumbye ensasagge eri wano kankutwale nawe weerabire ku nsasagge ojja kumanya Joel Ssenyonyi omutuufu yaani bulijjo mu bulamu abalala baali bazannya nange teeka bwe ligamba eggwanga ligoberere omba mugamba abantu bano mubavunaana emisango bwegiti kale fenna tugoberere n'abatali wano balabe kyekigenda mu maaso kiki mukweka namule nibasindiikiriza ebweru fenna ne bagamba nedda amasimu tegajja kuyingira muba mukweka ki nomubanga mugamba nti n'omusango gwa ddala era nga balina okuwuza ensonga eyo tetukkaanya nayo mpozi nga batugamba abantu bano balina kye bakweka. Ekyokubiri njagala kwebaza bakulembeze bannange ababaka 8 n'emmeeya omu abazze tulabe nga tweyimirira bannaffe twagamba tugenda kukola kino kubanga be basooka okuteekayo balooya bateekayo abazadde baabwe abakyala abaami ab'eŋŋanda na kikooti n'egamba nti abantu bano bawewuka ate ng'ekyo tetukkiriziganya nakyo ogamba otya nti omuzadde w'omuntu mukyala w'omuntu baawe awewuka tasaanidde kumweyimirira kijja kitya ne tugamba kale kati ng'abakulembeze katujje tweyimirira abantu bano tulabe kooti kyene tugamba nti oba naffe tetusaanidde era tulindiridde 19 of course tugamba nti n'aka kaseera kawanvu nnyo abantu bano bamaze ebbanga ddene emyaka 3 amu n'okweyongerayo bali mu nkomyo ku bisango sange bitategerekeka abamu ku bo ebisango bazze babikyusa batandika ne kino then bamala ne bakyusa buno buswafu bwe buli mu kugenda mu maaso kye tulabye wano kooti eno ey'amagye eri mu buswafu gavumenti yennyini eri mu buswafu emabegakaawo lwaki olunaku luno bamaze ne baluteekawo Mwai Museveni yavaayo ko lumu nga munnamawulire amubuuzizza omu omukyala yamubuuza munnamawulire nti Olivia Lutaaya nga naye alabika takola ki tamanyi n'Olivia Lutaaya yaani naye abantu betubadde tukaabira okumala kati emyaka 3 weddu awo n'ebiga bigenda mu maaso byonna wano bya buswavu bali mu kukola bya busaavu y'ensonga lwaki tebaagala na kutunula mu kamera tebaagala kulaba nga byonna ebigenda mu maaso munda temubifuna naye kubadde mu munda eyo bya buswavu badde baswala n'okuswala nga bo bennyini abalamuzi nga bali mu kusekerera ne ba prosecutors oba benandise ba prosecutors kubanga this is a persecution kati mu mbeera eyo bali tebaagala mu bikwate ku kamera tebaagala kulaga
bana bali abalwadde kuba mulimu abaana abalwadde mulimu n'abatasobola kuyimirira nga bali wansi nga balwadde ddala tetumanyi biki bibeera mu nda eyo kubanga omu ku mabaka waffe bwe yavaayo Honorable Segirinya paka kati akyali kundiri paka kati ali bubi abeera on and off. So ebintu ebigenda mu maaso bino bikyamu era nga tubivumira si kuvumirira naye tugenda kukoma ku kuvumirira kati tusitukiddemu tuzze olwaleero wano okulaba nga ffe bennyini tweyimirira babatuwe bate babatuwadde ffe baakiri ng'abakulembeze nze mbagambye mu kooti ngambye chairman akulira kooti marshal ne mugamba bwe batuwanze bajje yabo nze nyingireyo mbereyo egy'emyaka tubagaye ffe ng'abakulembeze batuyingizeeyo batuwa abaana b'abantu abo kuba ffe ng'abakulembeze ffe bino twabyewa ne tugamba tugenda kugendayo tuvuganye gavumenti eno tugijjeko bwebanga tetugijjeko wakiri bakwate mu ffe baleme okukwata abantu ba bulijjo kuba bo tebalina maanyi ffe ng'abakulembeze ffe tulina amaanyi ffe tuwewaayo nga saddaaka okubanga tufiire eggwanga lyaffe nze nga zzaako embagambye nze munkwate munteekeyo abo mubatuwe kuba tebakisobola kikola ekyo waakiri abakyali mu busibe basaba okuyimirira omulundi ogwokusatu nga bwe tumanyi nti omulundi okuyimirira kuno kwali kwakulirwa mu mwezi ogw'ekkumi kooti nga teriiwo ne bakuzza mwezi ogw'ekkumi kooti nga teriiwo ne bakuzza wiiki ewedde kooti nga teriiwo naye olwaleero kooti neetubeerera yantiza nnyo neetuwuliriza tuwaddeyo abantu abeeyimirira abantu bano bonna 28 bamaze emyaka 3 kumpi kukyanga bakwatibwa tetumanyi ddi omusango guno nolwaleero twogera tumanyi lunaku ki omusango guno gwenda kuddamu kuwulirwa kwegamba kiyinza okubeera nga yo kubanga bowe bafunayo omujulizi nga bagamba mujje mu gwokuna omumala ogwokuna nga bagamba mukome omwaka ogujja so tulowooza nti abantu bano balina eddembe lyabwe okusobola okweyimirirwa naye era emirundi gyasooka ebiri kooti yatuwa layini emu ng'egamba nti abantu bemuleese okweyimirira tebasaana jjukira twaleeta abantu abasoma ne mu nkaaga ab'eŋŋanda abazadde b'abaana bano abakyala baabwe baganda baabwe bonna negamba tebasaana olwaliwo tuleese abakulembeze ba MPs ababaka ba palamenti 8 ne mmeeya ne tubawa mu kooti n'ab'eŋŋanda abamu abalala era ne tubuuza kooti ekibuuzo nti aba omubaka wa palamenti tetasaana kuyimirira mu ani asaana n'olwekyo oludda oluwaabi nga bulijjo lubadde lusaba mwezi gumu ne wiiki emu okwetegereza empapula ze baali nazo okuva omwaka ogwedde kooti neebawo omwezi gumu gwokka era kyetulowooza nti kyakunyigiriza kubanga nga bwe tugamba nti n'olwali bwe twogere tebannateekayo kuwakanya mu butongole naye bagaye bagenda kiwakanya era tugenda kukoma wano nga 19 omwezi ogujja okuwulira okuwakanya kwabwe tubagambye nti bagenda kuwakanya okuyimirirwa kuno. Ani asaanidde? Omuzadde, omukyala, ab'eŋŋanda n'ababaka bonna tebasaanidde kweyimirira muntu batubuulire ani asaanidde. Ekyo nakyo tukirindiridde so twakikolanga test nga tugamba nedda bano bannayuganda era ensonga ezaabakwasa kubanga tebawagira gavumenti eno ate nga ddembe lyabwe okuwagira bo kye baagala okuwagira. Toyinza muntu muteekako musango nti tuwagira gavumenti eno byampaka. Abantu balina eddembe okuwagira kwe baagala okuwagira. Kakati ekyabasibya bano kubanga tebawagira gavumenti eno kyovudula abazze bakola ebintu bino bannamawulire babalemesa okuyingira wano naki naye ensonga eno tugenda giremerako ddala. So twagamba katujje eno nga bwe tubyogerako mu paalamenti tetwagala bikoma eri mu paalamenti twagamba nti katwesitule ng'ababaka tujje tweyimirira abantu bano. Of course kibeerako conditions bupakulizo kikakati omuntu ono wajja kubaayo oba bail fees wajja kubaayo nti kakati omuntu ono era babitubuuziza wali bw'anaabulawo n'atajja ne mbagamba nze wendi bwe mba mulowooza nti omuntu oyo okumuta nti ajja kubulawo nze wendi ne ofisi yange gye ntuula mugimanyi n'ababaka bano n'abakulembeze bano ffe weetuli kubanga bano bannaffe era babalanga bwemage. And only 4 people were released. So we have 28 people in custody. And to date, the date for the trial of the main case has not been set after close to 3 years in detention. Of course, which we condemn. And we have from maybe for the last 2 years, we have been indicating that the state has chosen to punish people before trial, which goes against all the principles
of natural justice against all the principles set in the Constitution for the conduct of criminal trials. So they have been in detention for that long. We have attempted to apply for bail previously, and it was on both occasions it was denied. So we will not get tired. Court has now heard us and adjourned the matter to the 19th of March to enable the prosecution a chance to come. They have indicated that they want to oppose the bail, and so the court has granted them an opportunity to go and prepare to come and oppose this application that you have made. We also wish to state that this application was made last year, and indeed they were supposed to appear for the oral submissions last year. But when the matter came up, for one reason or the other, court was not available. To condemn the idea of locking journalists from covering these proceedings, because these are meant to be public proceedings. If you are charging people and whatever you're doing is lawful, why don't you want the public to follow what's happening? Why are you locking out the media? Except if there is, something that is not properly understandable that you're trying to do or that you're trying to hide. Number two, I want to appreciate colleague leaders, the 8 members of parliament and 1 mayor that have showed up to stand surety for these colleagues. We decided to come and stand surety for them because in the past, the lawyers have been applying bail for them and the sureties have been their parents, their spouses and other relatives. And court has said those are not substantial sureties, which we disagree with, because how do you say somebody's spouse, somebody's parent is not substantial enough to stand surety for them? So we said as national leaders, let us come and stand surety for them. And then we wait and see. If court is going to say that even we are not substantial, then we shall ask court, tell us who then is substantial. If someone's parent is not substantial, if their spouse, if national leaders like ourselves are not substantial, who then qualifies, who is substantial to stand surety for these Ugandan citizens? We decided that, yes, as we talk about these issues in Parliament and elsewhere, we have got to come on ground and get involved to see that these our comrades are freed. Yes, and they did ask us, do we know what it means to stand surety? We said we know, and we shall not be intimidated. Okay, as a surety, if you think that by releasing these people, they will disappear, whatever the case might be, I am here. I am present. You know where I work, you know my office, and all of these leaders. And so we shall not be intimidated. That now you see, when they disappear, they will arrest us. We have been arrested before. You cannot threaten me with arrest. So we said, let's debunk that. And I want to appreciate the leaders that have showed up, that have taken a bold step. Because to stand surety for somebody, it's a bold step. So I want to appreciate them. We will not keep quiet regarding these matters. As far as we are concerned, these are political prisoners. What's happening is not prosecution, it is persecution. That's why they are doing things in a shady way. How do you lock up people for over 3 years? And then they've kept changing the charges and so on. So we'll keep at this until we see that these Ugandans, whose only crime is that they don't support this regime, get to be freed. Because it is their right to support whoever they want to support. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Sasa, hii ni Afrika Mashariki. Okay. So, we are done. We're done. We're done. How much time have you given us? Condemn is the prolonged detention of persons who we maintain are innocent without trial for the last now almost 3 years. And this is something that goes against all the rules of fairness, against the rules of natural justice, and also goes against the provisions of byebyo Joel Ssenyonyi
ono yakulembera gavumenti ya Kyagulanyi Center mu Lubadde mu Parliament bwatyo ayagala basibemuye mu kifo ky'abaana bali babanga tebabata naye bamusibe agendeyo bonna babereyo naye Honorable France Butebe nayo mulidde kye kimu kyasabye baba tebata baana basibeye baba tebabata naye bamutwale abere nabo abagabane kyenkanyi kubanga baba kulembeze be baleeta ekintu kino be batandika ekintu kino tewali nsonga lwaki musiba abaana b'abandi awatali musango ate abakulembeze abakitandika bo ne mubaleka nga bayinaayina eyo nno kwe kusaba kwabwe kyebaagala kyebasaba kyebabanja nti abaana mubate abaana mubesonyiwe mukwate muffe musibe muffe naye abaana basigale nga bakola emirimu gyabwe kuba ffe twabayingiza mu kintu kino bo baagala nkyukakyuka naye nga ffe tukulembedde kitegeeza mukwate ffe bali mubesonyiwe awo nno tutandise ogenda kumpulirira bino bigenda kunyuma. Mbagala nnyo mwenna abaliko bambi mwe bali kubaako bataayi bange